musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti ekaani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde bali ab'akakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye kukalulu ka lutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne bagaa tugasse buli kimu kiganye sali musale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Damulira n'abagamba n'abayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozesezza tuzokulabika nti tutunuulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda ebintu bingi nnyo oba oliawo tulabi mu kalulu ka 2026 naku z'omwezi 15 bannayuganda bakkira obubokisi oba oliawo ne bagenda okulonda abakulembeze mu byetaago bangi nnyo abavudde bangi nnyo abayiseemu bangi nnyo abakyaliko ebibuuzo okusinziira ku bitwala eyisa ya security mu kalulu bingi nnyo ebireeseewo ebibuuzo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda baatuuse ku kisente mubuuza nti byosoma obijjawa ebyo byonna ne bireeta ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda ganja fadi emanya ndina omukulu Innocent Gusubuuza abatulaba batuwuliriza mbalamusizza mwebale kubeera ku Innocent kutegusula live kuluganje nawe nkwebaza kaseera ka bunkenke twakava mu kalulu era akalulu kagenda maaso Lero lunaku lwa Monday nga kuzomwezi za 19 kunaku lwokuna tulina akalulu ku government akabaka aba Lord Mayor ne KCCA ba councillors abeta bwe banjogedde mu kibuga ojja kuyita ennaku ntono ate balondera ku councils ezadde akalulu kawedde nga bwogamba akalulu kabaddemu ebintu bingi ebirumira ebyewuunyisa bwe twogera mu kaseera kano sookera ddala waliwo ebibuuzo omukulembeze w'ekibiina ki National Technology embeera egyalimu obunkenke obuli mu makaage mudakiika ntono nnyo ndabyeko ku sekretary general w'ekibiina ng'alemesebwa okutwalira abantu b'omukulu ekyokulya ate nga okusinziira ku maloboozi gakubaga abali mu house service pulezidenti w'ekibiina ki National Platform ye tamanyiddwako mayite wabula mu kukumya bannayuganda yabagambye nti ali mu safe house oba oliawo ali mu kafo akamutebenkeza mu kaseera kano okusinziira mu mbeera gyali bino byonna bireese ebibuuzo kuba tugenda kugaziwa munnayuganda oba oliawo mukubira obutooti okutya olaba embeera nga bwetambula mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gyalimu tulaba lutamaguzi Ssemagula era nga gikyali mingi n'emirambo oba oliawo bagamba waliwo egyavudde naye ate egiriko obujulizi egyamuwanga Kivundu bino byonna ebyokeddemu obiraba otyamu kyonnaku twogera ku democracy twogera ku Uganda omuli akalulu akategekebwa pulezidenti amaze kumpi myaka 40 obuyinza Geni Nagaliti president wa National Unity Platform Kulu Kyagulanyi Ssentamu tamanyiddwa waali twafuna challenge ennaku zino zonna omwogezi wa poliisi Lusoke Kitumwa yebadde agamba nti Kyagulanyi gyali era ali bulungi akuumibwa magye okuumibwa wali ngeri yonna eraga nti yasabye ku bukuumi poliisi egamba emukuuma nga abadde yeesimbyewo omwogezi wa poliisi tannyonnyola ggwanga oba n'abalala abeesimbyewo bonna kuba bali 8 bonna bali anda buwambe kuba buno buba buwambe bwenyini abeesimbawo abalala bonna tewali amanyi tannyonnyola bonna bali mu mbeera yakuumwa poliisi engeri gyekuuma
talina accessibility ku mawulire kuba omwogezi wa poliisi yalibadde kino no common knowledge simple logic omwogezi wa poliisi bw'aba agamba nti gyali ali bulungi yalibadde atwalayo press bannamawulire bagamba nti wuuyo tumulabyeko kyatakkiriza omwogezi wa poliisi ayagala tumukkirize mukulu Lusoke ye bwe yeewuliriza yekkiriza bw'abanga ye yeegamba ebigambo asobola okwekkiriza kubanga mukulu Lusoke mwogezi wa poliisi wa PR omulimu gwe kwogera side nungi ya poliisi kulungi ya poliisi gwe mulimu gwa Lusoke kitumu nga spokesperson wa poliisi then bw'agamba ntuliyo Lusoke alowooza tuyinza omukkiriza tuyinza okubelivinga ebigambo bya Lusoke tujagulani gyali era ali bulungi era yamulabyeko ye Lusoke era yatugamba nga talina access ku balooya be talina access ku badokita be talina access ku bafamily member be talina access ku press talina access ku bakulembeze banne ne secretary general asobola kumu accessinga yeka ye Lusoke Lusoke ayagala tumubelivinge nti ye yekka yalina otutegeeza nti gyali era ali bulungi tutegeeza senga ebigambo byayogera bibadde bibakingibwako okulembeze wa national security yes oba n'abafamire ye yes kyali twanguyide nti okumanya gyali ne secretary general yagenzeeyo akakasa gyali okumanya gyali ne spokesperson w'ekibiina atugambye gyali byetuwulira byokka biva mu kamwa ka mwami Lusoke spokesperson wa poliisi era nga yayagala tubikkirize kifuba tumubelivinge n'amawulire agatambula wakati mu kuba nti ye mu kuvaayo atugamba nti omukulu ayise waliwo amawulire agatambula nti n'abamu ku babodegads be oba abasecurity waliwo ekinnakakasibwa naye okusinziira ku gatambula yes ebyo sinnabiwulira bulungi mu layini eyo neze pointi yange eri nti mu nsi ya democracy baali badde abantu ab'enkiso basobola okwakiseesinga his excellency kyagala period gamazima kyekintu ekitandikibwako ekitono ennyo n'ekyo tekiriiwo poliisi eyagala bagibelieve ku bigambo kati ekibaddewo kyonna kasookedde akalulu kabeerewo ku lunaku lwakuna tetunafuna kyankomeredde amule bye tufuna tugafuna kuva ku international media yo yegamba nti okusinziira ekiriwo mukulu gyali kino n'ekyo kya butiitiizi nnyo akalulu bwe bakagenze nga bwe kali then lwaki omuntu omuteeka mu incarceration lwaki omuntu tamanyi wajyali ate nga electoral commission yalangiridde omukulembeze yawangudde n'ebitundu 71 yes kati ono okuba nti ali mu mbeera efaananako tekikola bakulu bw'otunia ekyabadde mu kalulu kyennyamiza Uganda awo wennyini we tubadde tujja ab'otunuulira ebyabadde mu kalulu ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye okusingira ddala mu Buganda wano weyolekeddewo obaolyawo mingi obunkenke bungi ab'oluvuganya bangi abavude ne bagaa nti babbiddwa akalulu bangi for instance Mwanga Kivumbi abawagizi abawera ddala 10 bakonfamingiddwa bafu omukaaga gwaziikiddwa lunaku lwaggulu abalala bakyali ku bitanda bakonca lutamaguzi bwe bakunyumiza olutabaalo olwali Nakaseke kuyinza nakifumiitirizaako kitegeeza kiri demokrasi w'eggwanga naddala ng'abali mu buyinza n'okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga ewa buli munnayuganda eddembe okwesimbawo ne bannansi okutwaliza awamu okuwerondera abakulembeze be baagala naye bwe tuba tutuuse mu kalulu nga n'emirambo gigwa munnayuganda kino kimulaga ki nasabye okulaba omwogezi wa poliisi nga awa official statement ng'agamba nti ekyamuwanga Kivumbi waliwo emmotoka ezaali zitwala obululu then Mwanga Kivumbi honorable naleeta ganda ye bayita bapoliisi ne balumbagana emmotoka etwala obululu ne bagyekiika mu sikafu awo agamba bw'aba ayogera mukulu Lusoke bw'aba ayogera abaafa agamba a few here and there that's his approach that's his speak of words a few here and there tayogera number because omuntu aba human being alina right to life yes tayogera nti bali bana 5 6 agamba a few here and there n'abuukawo n'eri
agamba nti balumba emmotoka y'ebyobululu tukwatagana era ye abalumba abayita insane balalu teri muntu ali nga obwongo bwe bukola bulungi buli nomo asobola kukola kintu bweki neta tubuulira bano abakubibwa amasasi baali amuli baali babulabe ebyabo okwerinda kusinziira ku bye balitola bagamba baali bagabidde amajambiya ne bagalula nga baagala kutema kubanga agamba matumbi budde bwali matumbi budde era emotoka ne bazitwala naye ate story endala egamba baali waka mu galagi era ekya story egamba nti baali waka mu galagi reason being nti ewaka kiraga balumba galagi bagisasirira amasasi era n'amasasi wegaayita waliwo obulamu obulaga n'endabirwamu z'ennyumba zonna nga ziri ku ttaka kati n'omusaayi nga gubandadde mu galagi awo trained personnel asobola okushootinga from across range ng'akuba amasasi gayite mu galagi ne mu ndabirwamu ng'oli ali eri ateeberezebwa okuba nti ayina jambiya eba reasonable force omuntu yeegalidde mu galagi ono ali wabwera ayina emundu cross range trained personnel mutendeke tukwatagana oli yeesibiddemu sayini eraga nti yeekwese oba oli awo akkiriza nti abamulumba otajja kubasobola bamala aweereddwa warning nti vaayo poliisi asooka kuwoninga nti ffe tuli bapoliisi tuli byakwerinda gulawo vaayo tukwatagana kuba kati bw'aba yeekwese mu galagi aba apozinga threat ki eri ano ayina emundu naddala ali munda nga kugamye nti ayina ejambiya tukwatagana then kubanga kati omwogezi wa poliisi agamba balumba emmotoka matumbi budde mu kiro abantu abattibwa baali waka baali mu galagi bali munda kati bikutabula waliwo ebibuuzo bingi ebyokunyonyola yavuddeyo nanyola n'agamba bano babadde bantu bange badde kampeyini yange era mu kaseera ako oba oli awo twali waliwo n'ekitambula nti omukulu yali atadde ettale sente wanga era bye bimu ebyabaleetera okubazizira nga bagamba kiki kye bakola wano ne kabuze tale center kyeki wali kigambo tale kitegeeza kugatta kubalirawo center kitegeeza we mukuŋŋaanira bwe mbeera ne dr fomu zange ezange zenfunyire nga ndi n'abasajja bange tubalamu watufunye meka bino ebyaffe byetubala yes bikwatagana nabali bye babala yes n'okumanya nti kati obwatuliro bwe buno obuzibu buli luddawa naddala nga sibyasanguzza oba sinze presiding officer sinze nenyina kopi empeereddwa ya candidate zivudde ku polling stations ez'enjawulo zimpeereddwa zange ntandise okugatta n'abasajja bange kati efuuka etya tale center ne bino ebyabadde ewamuwanga kivumbi biragaki demokrasi w'eggwanga wano wewali ekibuzi biragaki kuba abantu baba bakyasobola okuzinga obulamu kuba omuntu ne bw'aba alina omusango gwazizza okusinzira mu mbeera nga omuntu alina ejjambi yasika kasaali asobola okubeera omuntu alina emonda demokrasi kitegeeza demokrasi waffe ali check yensonga waaki ojjako internet okakasa nti byokolwa bikolera mu nzikiza yensonga lwaki ojjako internet kubanga byokolwa oyagala bikolera mu nzikiza ekyo kimu ekyokubiri nti bw'ogaana abantu access to information ng'oggyeko internet tukwatagana wano nalabye wano abantu abadde balaba baaganda buli muntu yina okwasanguza evudde mu lulu okugjako isi yokka abasinga amateeka gagobererwa naye wano waliwo tv emu mu uganda ng'ebintu byeyina biba ebe eri mu maaso ga isi omulamuzi byabakama buli yazenga okusoma tv emu wano uganda emuba mu maaso nga yebiraze dda era bwegamba kubanga twafuna wano nga balaga nti waiswa bufumbiro akyakulembedde awangudde
awo mugamba nti awangudde isi tenamulangirira TVM wano negamba nti akati Luhindi awangudde declared after yamusaga ekigambo Luhindi text nakawa sand so text this nga bakonfaminga TVM tenda bakulangirira obulu bwa Kampala babulangirira ku makya twalonda lwakuna ku Saturday olwokutano nduluyitawo ku Saturday obwe Kampala ninga obwekoboko obwerukunjiro obwekabaale kilometers nyingi bwatuusedda okulangirira ninga buno obwe Kampala tebunakola ki kulangirirwa ne bulangirirwa nga n'obusembayo bwalangirirwa bali kumpi kulangirira Kalulu saawa kuba basooka tugamba saawa 8 batugamba saawa 9 tebanabulangirira